atukubuzaako bunafe yazuka sotya tuli mu August era nga tusiima okubawo kwaffe kubanga Mukama yonna yabikola yenze Dora Namala Owembwa muzukulu wa Mutasingwa era nga dakika 3 ziyise ku ssaawa 2 olunaku lwa Monday Ninegi Lukebo mwogezi w'ekika eky'Olugave Luwero product buza ku bantu wasotya Dora Namala edira embwa tubaamu mpola embwa otambuza otambuza embwa okoleredde embwa yeneddira osanyusiza embwa byogenda bimala eyo agala asanyusa eki Katikkiro mulabagana naye tebikwatako nnyo tebikwatako nnyo simanyi lwaki okola nnyene waffe kuli ebibyo ekyaki mwagimala wammamba buli tujagenda mu maaso n'okuzimba St James Kyabaggu emasajja ku luguudo lw'Ebusaabala ayina kyayina kituwe tukira Reverend Chanda tulabe nti kanisa ntugisereka tubaagala nnyo nze mwogezi w'ekika ky'Olugave omuyeka bw'ati mu nsi yonna abalugave tukanti lwandugwa bwabirya serukulengejja nangwera mpaka walako ng'ebbanja liwedde awangale masomoji kyukywe empologoma musota lukoma nanta wetu asibufu bwango natusalimidde wamu mbwa neutralizer equalizer sanitizer jik kawandula bisanyi nesunga olunaku Ssaabasajja Kabaka lodi tuyita wekitibwa tulijja tulisanyuka bannayi tujja kujja tunekedde tugenda naawe kunejjakuwesabira lulo tugenda lumu naye nga tubaagala nnyo abalwadde tubasaasira abafudde kitalo nnyo n'abafunye obuzibu obutali mu Mukama abagumye ennaku z'omwezi ziri 14 era church ya St Peter's Church Namalere omubulizi waayo ayitibwa Daudi Sonko yagamba nti tuli mu kuzimba nnyumba ye era nga mwena abamumanyi bakukooteekayo kola ebya Mukama ne Mukama akola ebibyo Dorin Chomugisha mukozi munaffe wano happy birthday tukwagaliza amazaalibwa amalungi pate tonna tubulira gye tukwagala nnyo omukulu Kenneth Tindyebwa MD Rwambom Security Services ndabira tiimu yo Flying Squad Commander afande Andrew Kagwa ne tiimu yo natukubuzako afande Alfred Milondo PA wa IGP natukubuzako ne sister wo atunud ali awo office naye mutulabire ne Vincent Moses Sendagire ne manager Immaculate wali ku Total Africana tubaagala nnyo mwebale kwekumira ku Bukedde TV namba emu abali Raga Road ku Nova Investments mundabire mwami BK kabenkuzizaako sebo ndabira n'omukyala Irene Gochalya ate Juma Mulokole abakulisayo mukulikayo mwena abadde Trans Africa jinja kyakuteaga mwebale nnyo temujjanga okwo owenkajja owenakata owenakatu owentamwe njalirire ndikuma okulya nenkohewa omwe ate lwaki bwenkugollo gamba ndeka nawe bagamba owenkajja owanakatu owentamwe njalire ndikuma okulya nenkulyowo omwoyo yogerangako nti siraja agamba aliringisa soda kuki ku lusozi mpozi ate Dr. Dungu kwoli nnyo owanalya senior secondary schools ndabira nnyo abantu baffe tugamba Bukedde family egenda kuba mu mpigi ennaku z'omwezi zijja kuba 25 basebo ne banyawo olunaku lujja kuba lwa kutaano byonna tugenda bikolereyo okuva ddala ku kyenkya paka ku full doors era nga tutambudde ne bannaffe tubeebaza bataddemu ate kibasobola okuli Prestige Margarine thank you so much atenda bannaffe ate aba Horeb Services tusiimidde ddala abanira nabo gye bali tugenda kuba nabo omaliriza ebyandaga muntu simanya yabula ate eri expired ebyo byonna tetwerabidde bannaffe abawuzima wota era nga tubeebaza okuba nabo nga batambudde naffe kitalo nnyo kitalo ddala eky'abantu baffe abafiiridde mu bubenje obw'enjawulo ku weekend ne mukwano gwaffe Mbazira Tone y'omu ku bafunye ebisago n'omuyimbi bamwita Aida Mugo jjukira nti akabenje Mbazira mwe yafunidde obubune kafiiriddemu abantu bameka babiri Alfred yayingiridde drone abalala babatutte bali mu ddwaliro babajjanjaba kibi nnyo kibi ddala ekinoni Lwengo bana babadde ku pikipiki nga kigamba babadde bava mu bbaala ne bayingirira loole ne bafa omu ye yawonye ali mu ddwaliro kitalo nnyo kitalo ddala basatu ekyalo bakita Kajumiro Madduse Mbabule Road basi ya Jago ya Deve Rwanda yeva turnings yagudde ne yefuula ne tabasatu ne rumya 8 bali mu kujjanjabibwa wana emyanzi loole yalemeddwa okusiba ng'etisa amatoke va mbende negwa ne yefuula yasse 4 abalala 5 bali mu ddwaliro bapoocha kitegeeza nti weekend abantu abasoba mu 13 be bafiiridde mu bubenje ekyo nga kibi nnyo just weekend yoke mbweti ate speed ebera nnyo ku zi highway waliwo oyita ku bypass budde nga bwakiro naye ng'omuntu aleega emmotoka bannaye nga tagumikiriza banaye tukendeze speed nga tuvuga obulamu tebudda temubuzannyisa nga tugenze Lugazi waliwo obubbi bwa mita ez'amasannyalaze obutandise
mu bitundu by'eggeregere Kinyolo Nakazadde abantu bali mu kibululu okusiza ku munafe Mpima Livingstone babuuza baki abali emabega w'ekikolwa kino jjukira bateekawo etteeka bwe bakusanga n'ekintu ky'amasannyalaze treason kulya mu nsi ki lukwe n'olwekyo bw'oba bagenderera ke bakunyweza bwe bati bajja kukwata n'ekiwaya bakuteeke kugwa butujju kubanga okuva lwe bateekawo etteeka eryo ate obubbi wa waya n'ebirala bwadde bukendedde kati bulinga obuzzeemu bannyo naye ke bakunyweza bwe bati kulya mu nsi y'olukwe bamwe namwe natulabira eruzira tubabuuzaako hagisebe bufune ttiimu yo yonna batugamba nti nno ekibeera eyo mubeerako lubeerera banayitusiima nesekusiima era tusaba ekikweto ky'operation Shujaa e Congo kigenda mu maaso waliwo agambye okubawo ADF omu gwe basse n'emmundu ne zizuulibwa n'amasasi naye nga waliwo abantu 6 bagambibwa okuba nti babanunudde nga kuliko abaana 3 n'abakyala 3 tetumanyi oba selector kabidi abo be bamu ku bajaasi ba UPDF n'abajaasi ba FADAK Congo kati oyo mukyala y'omu n'abaana be banunudde mu Mwalika Valley Kiwonvu kigambibwa nti kati we wali ensi 5 wakati wa bagambibwa okuba bayekera Nigeria FADAK ne UPDF abo bamu ku bajaasi badde bava kununula ki abantu abo okuva e Congo. Yes. Bakulikeyo bannaffe. Kale muli mutyaba kimera nga Zuula akola massage mu salooni ya Nankya amaka agenze nago. Zuula atandika mpola okunyola omutwe gwo nga bwakyusa ensingo bwati massage wagikola bulungi nnyo buli ssaawa mugenda munyumya emboozi nga massage teggwa byavuddemu ne waka kekole ki kekole gagenze. Muli mutya abasajja nga budget ya waka ogitemye okusinzira ku World Bank ogambye embwa zirye mukene ebyenyama obivuddeko kati amata awakoga nti kagaveyo tunywe mukalu ne sukali katunywe ku weekend tukugamba nti wakati mu byonna tukisussa mulimu ebintu ebisina okusigala nga bitambula ate bebi takomba ku sukali kakati bebi alinwa di sukali katugende musaba ensala kegende liba DJ nga buli nyimba ze basaba tewazikubye owedde oli mukwana mufunzo omukolo wagusse bana wala babuza akuwuziza abo wala banyiridde bannaye tewazize mukola bintu bye basaba enyimba zonna zonna tewali lwafunise kolo gwokusanyuka notekamu omuzimu gwa Nankya oserekitinga walumbezaya oba kujjewa kano zikuke komerestede nti bwobanga oli ku kyuma bera ku kyuma kubanga wasasuddwa okukola egesi katuwuzike nga tukona kubana muli mutyaba naffe namwe n'abalyengo okuva Nansikombe w'emyaka 22 we yakusitula enju n'agisiba buli obagamba omuwala ali wansi wa myaka 3 oyagala kulwana joga nti biro 30 tosemberawo oyagala kulwana biro 30 ngodduka waliwo yangamba nabusange ngamba munonyeze nangamba naye biro 30 ni waba mulema simuleeta baba bakola ki mwe mtambula keyo ndeka ofubanga nye mbozizo obutazinyingiza bakola ki mbosa ndeka kozi abaana batandise okuwumula bazadde babulirire ddala abazadde sente muzikoze nnyo mwerabidde abantu